kati ng'amaze ebyo byonna yeetawaanyiza mu binyumu, mu bakyala, mu mwenge, mu bisanyusa, mu masanyu, mu bugagga na mu buli kimu. N'amaliriza ng'agamba kati eyalina obugagga obwenkaniddeawo bw'agamba nti nno kugoberera mpewo gw'oyinza otya okugamba nti bw'ojja kubufuna omalirize nga bukumatizza. Eyalina abakyala 1000 bw'amaliriza ng'agamba nti nako kwali kugoberera mpewo gw'oyinza otya okugamba nti ojja kufuna abanaakumatiza ogambe nti bajja kumumatiza mu bulamu buno. Y'ensonga lwaki ekimatiza omuntu mu bulamu buno kiri kimu kyokka, kukola kuteesa kwa Katonda, kutuukiriza nteekateeka ya Katonda eri obulamu bwe. Katonda yateekawo nti omuntu alina okuwasa omukyala omu, y'entegeka ya Mukama gye tuli ng'abantu. Naye Sulemaani ekyo akimanya luvannyuma nnyo n'akiwandiika mu kitabo kye kino eky'Omubuulizi. Mubuulizi essuula 9 n'olunyiriri olw'9 ng'agamba nti kaakati beeranga n'omukazi omu, ye yalina 1000 naye kati atugamba mu Mubuulizi 9:9 nti beeranga n'omukazi gw'oyagala n'essanyu ennaku zonna ez'obulamu bwo obutaliimu bwakuwadde wansi w'enjuba ennaku zo zonna ezitaliimu.